Nebaza Katonda. Evelyn ne bwe abadde mu bulwadde abantu basigadde bamuyamba. Lwansonga ino omutima teri muyimbi abadde na mutima mulungi nga Evelyn Lagu. Lagu mumanyi nnyo okuba nga tanana kuzanya firimu. Evelyn Lagu? Yes. Lagu manyi Lagu. Evelyn manyi Lagu nga tanana kola oluyimba lwe bagamba ogumanga n'enjala yo nga tanana dufuna. Ogumanga n'okomawo n'oliwakaye. Tilya bei. Chovala mze iranziramu omusacha. Nebezibanga zibadde Rita Kaggwa tadda kwogera mu bantu. Atunde nankani ebweru jja. Genda okole byokola genda wetunde. Genda wetunde Bulaya gwe Rita Kaggwa. Genda wetunde mu Nigeria, genda wetunde mu Philippines, genda wetunde mu Zambia n'abalala bonna. Va ku bantu. Lagu koyegerako mu manyigwe. Gwe. Lagu afude musanyufu. Muno nye interview nenyina badde akyogera ngagamba nti abantu mu butuufu abantu banjagadde baspices dayana edikenzo baani bonna abantu bagadde omukyalo oyo toddamu kwogera gwe Rita Kaggwa omwana ono Kasabo toddamu yadde okwogera mpulidde obusongo wendabye ebintu byoyogedde gwe Rita Kaggwa oyogera ngaani oyo mwana asaana kifo ekiki yekka omwana oyo era mbadde mbasaba mama Fina n'abalala mwenna abasobola okuyamba abatera okuvayo mu mbeera bweziti temumulekerera temulekera Kasavu obaddeyo ku ssomero oba fune bizinensi mwena babadde ku Evelyn Lagu bannange nga mumubaddeko mubere ku mwana ndowooza n'ekivulo أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين ze ajimiti omusomi w'ekitabo era omusomi w'edduwa nkozesa kyoto kino ekyoto kino kiba kitagombolola lwaleero ku kyoto kuno kunyambira abantu bange buli muntu yenna alina ekizibu kye ojja ku kyoto kino n'osuula akabaani nenkusabira buli alina ekizibu naddala mu abali e Bulaaya nompereza amannya naye nga suula mu kyoto kino nenkusembera edduwa nenkujjako ebizibu n'ebiba bikusumbuye walemererwa mirimu ki ddala mu abali e Bulaaya abali mu nsi muno mu Uganda abalemeddwa okufuna visa nga ntegeeza eri abaana Adamu enkozesa nkofu ku kyoto kuno namala okusindika enkofu eyo negenda ebanja amabanja ge bakubanjiza gonna gwe yalema okufuna okuweebwa ajimiti nkozesa amazzi ku nnyanja kuno kumulengera ku mazzi wano ajimiti nga bwenyimidde olwaleero ngokumasira abaana Adamu bompereza ebiwandiiko byonna bye bompereza ng'oli e Bulaaya mbikwata nembizinga ne muwandika kapapula nembisula mu nnyanja nensaba Allah gwensinza asumulule ebyo byeba bikulemeredde awa visa agifuna alemedde ofuna omusajja omulungi amufuna nsangibwa ku namba 0752 webale nnyo gwakyagenda maaso n'okubanga otugoberera nkubuuzizaako nenkwebaza emirimu gye weekoledde nze muzzukulu wa Kisolo Matinchimbo wanateera ntabye nze nkomyewo mu nsonga ez'enjawulo ndi ne mukwano gwammwe Pastor Sematimba. Pastor Sematimba abaana bakutumidde bakadaama abaana twakoze programu eri n'angamba abaana bampeza message n'angamba mwebale kutusabirako mwebale kutwagala bannange abale Abannayuganda abamu batatwagala naye tulabye ku bigambo byammwe nga bituzaamu essuubi nga bituzaamu amaanyi twebaziza nnyo tweyanza nnyo nga so ningamba nteeka okuleeta obubaka obwo eri omukulu abaana abo baitaaga kusaala era mwana yangambye nti tubeere eno nga ekiyinza otuyimirizaawo kyokka bigambo byammwe bive Uganda esaala zammwe kubanga wano wazibu nnyo Muwarabu akuvumira mu Warabu akuvumira mu lulimi lwe akuvuma nga alina omwana we nebbaawe naani nga tobitegeera okola ekintu mwana najja n'akikuddisaamu naye nga babeerayo embeera nga bwetyo efaanagana jalo bajukiza nti Hajimiti akyaliyo nnyo agamba nti gendayo gwalina okusomoza okw'enjawulo genda akulabire ku dduwa alina edduwa asobola okulabira edduwa ey'omulimu edduwa ey'obufumbo edduwa ey'emikisa okubanja olina gw'obanja aganya okusasula n'ebirala byonna ebifaanagana biyita mu kkowa eryo so osobola okugubanga ati ogendayo wa Hajimiti n'akulombera ku dduwa ebintu tebisumuluka kubanga bintu byakwebereramu nga nammwe munoonya ne mugenda Bukalango ne mugenda wa Bishop Kibuuka ne mugenda ne mugenda wa balokolere bagenda n'abatali balokolere bawulira leero bagenzi wa Pastor Tom leero bawulira bali mu 77 leero bawulira bali mu P5 era bulambwe butwe butambula bwetwe bujja okutambula mpaka so ne wa Hajimiti mugende eyo abalombere ku dduwa naye kirungi nti Hajimiti bitulabyeko sofa abagenzeyo ko ebintu biteredde abali ebweru ogwanga ng'oyagala abeeko byakukutangalizaamu byakuyambako WhatsApp ye kweri awo 0757 I mean 0752 15 jobo oyitako osobola kubanga ate omufuna mugende nti Haji nze nina gwe manja aganya nkusasula Haji njagala agenda mu nsi bweti ne bwete kunoonya ka sente naye
akasente kakyaganye njagala kunterereza muso ajja kubanga akuyamba lwaliro simawule malungi nnyo nakola eggulo twafunye ekikangabwa art industry yafunyemu obwo ekyekanga ekirala omwana omuwala ono Evelyn Lagu yavudde mulamu obw'ensi eno bambi kyabadde kyakusalirwa nnyo naye nga bambi atobye n'obulamu nnyo ababadde bafollowinga Evelyn Lagu music we abadde bafollowinga kat drama Muzubairi family abadde bamufollowinga mu bivulu ebyenjawulo abaddengayo actually abaddenga ajja mu bivulu nga abantu bamusondera ku ssente okusobola okuyimirirawo kubanga abadde yalwala obulwadde bw'ensigo nga yetaaga ssente nnyingi okusobola okuba nga ajjanjabwa ekitabadde kyangu nnyo Sematimba ono kale mwantu gane mumuza ne Sematimba ekituufu yaani abamu bamuyita pasita abamu bamuyita muyimbi abamu muzannyi kyoba omanya byonna abikola era byonna abikoze mu Uganda tosobola kubeera ku kimu kati nze onsanga mu radio onsanga mu mupiira onsanga ku TV onsanga ku YouTube kuno onsanga mu mikolo onsanga mu busuubuzi onsanga mu kubuulira enjiri onsanga mu kanisa byonna nkola ki tekatongamba mbona kusanga mu kyaki ate sikusuubira mu bino sabe byonna tubaayo so nina akabufaananyi kyendabye nga walina Evelyn Lagu era kyekindeese bukubirire okujja okulaba Evelyn Lagu ate omufuna otya sooka osasibwa ne Uganda olw'okuviibako Evelyn Lagu naye tujja kwogera nnyo olwa sound oli ava eri njagala okubuuza ku bannayuganda mwenna abatulaba mwenna abali ku mukutu gwaffe guno nyogera okubeebaza ak'ensuso mwebale kwagala mwebale kutwagala mwebale kubanga mutugoberera mwebale kubanga buli kye tuteekayo mukiraba era nsaba Katonda abampera omukisa era nsaba Katonda naddala abo abali e Bulaaya yogeddeko ku bakadaama ekituufu amazima tubalumirirwa ebyaddala nze mbalumirirwa nga nze omuntu ne muganda wange lwansonga nze mmanyi kyekitegeeza mu abantu abali eri e Bulaaya okuva mu Uganda eyiyo oba ewammwe mu nsi eyo mwova n'ogenda obeera eri manyi kyekitegeeza nkitegeera n'obulu bwe muyitamu nze mbukola tubumanyi naso tuba tuboogerako era nze sigenda balimba mpulira bubi nnyo bwe mpulira omuntu ng'avumye omuntu nti kadaama n'akuvuma mpulira bubi nnyo oba ne waba wakubba oba ne waba wakufera sigenda kulimba mpulira bubi kubanga manyi kyekitegeeza era kino kakibagambe omuntu era ng'ofera kadaama omuntu era ng'okwata sente z'omwana oyo ali e Bulaaya ali eyali ku kyeyo nkulayiraga Katonda mugutu sente zonna z'olya n'ez'omubba n'ebyokola byonna togenda kufuna mukisa gonna kino kyo kikubuulira kuba Bayibuli egamba omuntu kyosiga kyokola ki ekisooka sente bazifuna mu maziga bazifuna mu kubonaabona mu bulumi obungi abamu baleka famire zaabwe kumu kyekitegeeza n'oleka abaana bo n'oleka omusajja gw'oyagala n'oleka omukyala gw'oyagala n'ogenda onoonye ssente kyokka n'agenda okuzinoonya n'abeera eyo gwe yandibadde amuzzaamu amaanyi ate n'omuleetera ennaku nkoleraga Katonda muge sente ze mubba sente ze mulya byonna bye mukola byonna mubikole naye temugenda kufuna mirembe sente ze n'ozirya munansonyi okuyita eyo nennaku njiyina olwamanyinaze sisita wange muganda wange mukwano gwange Evelyn Lagu Lagu oyo mbadde naye nze mmanyi Lagu Lagu mumanyi nnyo okuba nga tanana kuzanya firimu Evelyn Lagu yes Lagu manyi Lagu Evelyn manyi Lagu nga tanana kola oluyimba lwebagamba ogumanga n'enjalayo nga tanana dufuna yes Lagu nabeera nnyo naye ebbanga ddene nnyo waliwo omuntu omu yangambye nti gwe wayingiza Evelyn Lagu mu industry yes Lagu nze namanya Lagu nga nebya industry tanabiyingira mu byakuzanya firimu namanya Lagu Abudumula asasa okunjulira Abudu basasa okunjulira omanyi nga bw'oyogedde n'ogamba nti abantu balowooza kyekikira oli ekyeyagamba musimanyi bujinga koledde erinnya ng'eryawa erinnya lyo badde nalyo nze erinnya lyange mbadde nalyo nalyozamu erinnya olijja ku bujingo aliko ekizibu nze erinnya lyange ndikoze okuva dda actually nga sena in fact nga sinaba kuzanya firimu nze erinnya nalikola okuva dda nga ndi mu bulokole kyereka tukateeke nawana abantu bakuwulire bulungi sagala beekwasi erinnya lyange ndikoze kuva dda yes era omuntu agamba ate nze bujingo kumwogerako mwongera nabwongezi oyamba namuyambe yes kuba yatandise katutegeera ensonga tumugamba kyakola oba okitegeera yatandise otegeera ensonga zonna wabula nze erinnya ndikoze kuva dda nze mbadde mutegesi wa bivulu nga sena actually nga sena kufuuka nti oba nzije nzanye firimu oba nzije nkole ebirala byonna byebintu binasooka mu music because nze nakola njagala music okitegeera nga talenti ogirwadde njikola ki nga njirina
Lagu namusinkana. Lagu musinkana mwaka ki? Lagu musinkana ndine Abudumlas. Namusinkana wano we bayita katesazo we bayita ku Bubbles wane Erweza. Yes. Try to vaku Chivulu. Chali Masaka nga ndine Abudumlas by the. Naliko manager wa Abudumlas. Igwe. Yes sebo. Waliko manager wa Abudumlas. Yes. Bisera ki? Bisera oyayimbira nyimba ki? Oyayimbira swimming pool awo watya nga ntambula naye. Actually natuka n'oluyimba tuzalira bizalire. Tuzalira bizalire oluyimba lwe yakola era abasinga mugende ku YouTube jaddufuna. Olita tuzalira bizalire oluyimba yaluka tuli fenna era ne video mwendi. Mo video lolimba era twalukola tulina shows tweze twaiko twali Masaka shows twaliko tugenda okuvaayo tugenda kusiba farm ngoli naye. Yes tugenda okuvaayo uliriza tugenda okuvaayo bwe twava mu trip eyo Lagu kukamye ngatalikiza kuyimba. Yes Lagu tumusinkana wano ku Erweza baita ku Bubbles by then kati bagita Bubbles awo Lagu nga yakafuna omusajja bamuyita Lagu yennyini yo mu Sudan. Lagu erinnya Lagu alijja ku musajja. Alijja ku musajja. Omusajja mu Sudan. Omusajja ogwe yazaalamu ono omwana gwa Kasavu. Lagu oyo omusajja teyamuzaalamu yadde omwana. Kati Lagu ebiseera ebyo tukwatagana ne Abudwali na Abudumulasi Lagu biki Lagu esebe nga inaka Kyakoze ne Hildamani ne kagano otambula. Wabula ntukwatagana nangamba Sematimba badde nkusaba onyambe mu nkwasaganyizeko kuli na Abudumulasi nkiraba bulungi era Abudo so kijjukira mu nkwasaganyizeko akayimba tugenda okukola nga tekakola twatulanze Abudumulasi ne Lagu tungamba nenyimba tezigenda kukolera watu tunonye nyimba ki endala kino nkyogera go ge mazima ebisabyo nga alina omwana we bamuyita Kasavu. Kasavu yenkana atya? Fred Kasavu yalina emyaka nga 5 era nze omuku era nga Kasavu amanyi n'okumpita dadi nga mwana muto nga mugula n'emipiira ne mugula omupiira biki nga olwo Lagu baawe yampangisize bwebajja waggulu ku lusozi oyo Omusudani Lagu nga olwo nga alina emmotoka yali avuga RAV4 yali ya red ebiseera ebyo nga yamaanyi ebiseera ebyo yes single do RAV4 nga Lagu gyeyamukola ki olwo akava e Sudaani yasooka n'agenda yamujja Sudaani. Yes Lagu Evelyn Lagu okumanya Lagu Evelyn okumanya Lagu Evelyn yalinga ayimbira ku Imperial ayimba zi copyright songs zino live band nga ayimba zile nyimba z'abalala ngalina oyo omukyala gwe bayita Angela Kalule bamuyita Kasengeja yani ono Kasengeja bayita Kasengeja Kabasita Maureen Kabasita bayimbanga bonna. Lagu afuna diru akugenda wa Sudan wano bamuwanga mutwalo gumu nga buli wayijja okuyimba live wali ku Imperial wali kugundi nga ku Company Bank of Uganda Imperial Real. Yes yayimbiranga mutwalo gumu era twalanga Imperial kwaziro bide Grand Imperial ne Imperial Real enenjeru Grand Imperial ne Bank of Uganda. Yes era abasinge bamulabanga kano ka Uganda Monument dawa bulungi era nga alina omwana we Kasavu nga mwana muto kati bamuwaddira okugenda okuyimba wa Sudan nga bagenda mu emitwalo emeka 5 eja Uganda nagenda buli lwalabika ku stage 5 ate wano bambadde bamuwa mutwalo gumu nakwate kubo nagenda wa Sudan bwagenda Sudan nataka okuyimba Sudan yagenda wa Kasami nanyini Waterfront Beach nga ina hotel eri Sudan yes era nga bagira Front Hotel Waterfront Beach Entebbe nanyini yo yalina hotel Kasami era ye nanyini bayitangani Chris Kasami something Kasami ali omusajja na mutoro ye yalina hotel endala Sudan so Lagu Evelyn bava kuno agenda yatukira batukira eri nataka okuyimba we yasangira Lagu lawyer kati hotel yasikunganya nnyo baloyazi baani abagagga bona gabeera wali we yarabira ekiwala ekirina amaaso okitegeera nga kiwala kito by the kyali kiwala kito gwe Lagu nga alabika nga alina eriiso era banaye obulwadde buluma
Lagu bwabeera eyo aseŋŋaana omusajja oyo Evelyn bwabeera eyo aseŋŋaana Lagu agiraba ekiwala ekikolwa ki ate nga kiyimba buki bulungi. Lagu yayimbanga nnyimba za luzungu. Lagu naye yali muyimbi. Lagu ekozo ngambi yali looya music yali amwagala bwagazi. Kati oli Lagu oyo looya yali mukwano gwa Kasami ng'ajja ku hoteri ye. Hotel nga bono bane Chimbo nga bono bane hotel. Awo nawo nkutegedde. Ngozo ntegedde. Kati ajja alaba ekiwala ekikola ki ekinyirira. Kyojjuka kyakajja e Sudan. So chichali fresh. Juka abawala abagende Sudan abasudani babanguyira mangu. Babanguyira. Obo kitegedde. Amujjamu empewo speed. Kitegedde. Kati ono akiraba kichali kipya kyakajja. Actually agenda nga leero Kasami ajjenkeera. Asoyani Lagu. Agenda enkeera. Amugwamu. Ku hotel alabe ekiwala n'akyanguyira. Nasoka kiteka musete nga wobimanyi. Anga wakifuuye. Dola. Yagenza okufuna $5. Bamufuwa $. Ananza okufuna $. Anawo omusajja afuwa $. Kati waliwo omuvubuka yamutwala. Kumbe kati Lagu ayite omuvubuka oyo bamuyita iziti ngani Dankani erinnya Mukama nyambe ndijjukire eyamutwala. Eyali manager mu kaseera ako. Yagenda nga manager abo bajja si yamukolera. Manager yamupaaza. Okay. Yamugabo n'obanga olina bandi gy'oyimbiramu oli najja n'agajja tugende wano kyoliko si kituufu kye tugende. Amutwala. Katono Lagu yayita muvubuka ono. Ekiwala ekyo gwakirese naye azimba yamuweerawo bagamba yamuweerawo $5. Lagu awo omuvubuka $5 mugamba Jackson njagala namba ya muwala oyo namugamba $5 tyozimpadde ti nyongerako 3 nze nkuleeta nabuleetezi wano wenyininyini nayongerako anamugamba kwongedde 5 ze $100 meka 10 ozimanye setipitirivu. Lagu amaliza okuyimba Evelyn amaliza okuyimba agenda sinkanani omugagga gwe bayita Lagu sente ze yalina kyaggwerawo bulungi nnyo namugamba nti kati okumanya nkwagadde mukazi gwe njagala kukwasa mugamba manga kati wakati awo mu process awo Lagu ono akwana Evelyn alaba abagenda mu mutwala kamugamba njagala odde Uganda. Amugoba ku kyeyo amugaddayo ye nga amanyi nti ajja kuvuga emmotoka oba kiki ajje amusange namugamba njagala odde Uganda namugamba yinzire Uganda ngenda kulabira mu kimu kyonna wane sawa zino bino byoliko wane sawa zino njagala odde Uganda. So Evelyn alinnya ennyonyi adda Evelyn alinnya ennyonyi amutaddemu ssente Evelyn akomawo. Evelyn bw'akomawo wayita weeks 2 ageruka musole tamuwa ssente tamulabirira nga bwe yamugamba nagamba ono Lagu omanyi Evelyn munansonyi muyita Lagu naye njala soke ne Evelyn because yali Evelyn kasi Lagu yali Evelyn yes. Kati Evelyn agerukanga embeta gitegera tenga yamanyira okupambana omanyi mukazi oyo omukazi mupambanyi mukazi mukozi mbadde nga mulaba bambi mu bivulu ebyaddala that's why ndozo nokulaba mulabye alwanye n'obulwadde alwanye nabwo mukazi ye muntu mupambanyi. Evelyn agenda okulanga omusajja yamugamba agenda kuwanga buli kimu katalina kyamukola atamuweereza n'agamba redda ssebo gaddamu alinnya addayo Sudan yalinnya baasi addayo Sudan. Lagu aba ali agenda okulanga Evelyn akoze eki atuuse namugamba tekikole namugamba gwe wankwata kunteka buteesa eri ndi Uganda namugamba gwe ssebo ndi mukazi mupambanyi mukazi ayagala okwekolera sente namugamba nedda omanyi kati agenda okulanga mu butuufu giganyi namugamba kati kankwese yamupangisiza ennyumba ng'asasula kakadde buli mwezi Uganda bane bwe bajja yamusasulamu akamulamba ku lusozi era ku lusozi twe twagendako omanyira gwabadde mukyala nga tanafuna buzibu obwo nga mukyala mweyagaze ennyo ffe kubanga buli weekend twaberanga ne pati ewa Lagu Evelyn awo si pati gatwene ba John Segawa baani bona nga tubeereeyo era Evelyn Lagu ye mukazi eyaleeta omuyimbi gwe bayita Diana Nalubega ekipapula omukwano ogulinga ekipapula kabiyite kamuyite wandinya era Evelyn Lagu kino kati bagamba olwaleero omutima gwabaddeko kyova olaba yebaza Katonda Evelyn ne bwe yabadde mu bulwadde abantu basigadde bamuyamba lwansonga yina omutima teri muyimbi abadde n'omutima mulungi nga Evelyn Lagu kino kakyogere teri muyimbi abadde n'omutima mulungi nga Evelyn Lagu
era kyobula Bible kanti omuntu kyosiga kyokola ki kyokungula nagundi mu mbeera gy'abaddemu awulaki abantu basigadde bamuyamba lwansonga yayina omutima omulungi n'okufuna ennyumba awo wafiiridde amaka galekedde wakiri omwana era yagafuna mu ngeri eyo nti abantu baagamba wakiri katukwe kino ekirabo kati nze kimba akugamba zinabeera ne Lagu Evelyn so obulamu obwo abutambuza atya Lagu ajjanga Uganda kati Lagu ajja amugulidde emmotoka ampangisiza emmotoka ennyumba ya bbeeyi obulamu ne bubeera bulungi okuyimba olwo kuli kutya okuyimba kati ate okuyimba nga tekunaba kugira kakati Evelyn tuteesa naye mugamba manyi kyegenda okukola nti ebiseera waliwo Zubairi family Zubairi nga ina omuzannyo ku Bukedde TV ogwa Zubairi mukolektinga mugagendo muga Evelyn olaba omanyi yali mkyala yaliko ali talented okuzannyira kuye kutandika mabega eyo yetazannyangako naye ng'olwedde nze nalina kimulabamu naye namulabamu ekitoni ekyokuzannya lwansonga yali alina jokes ng'ajokinga nnywe ye muntu gwe mwabeeranga naye ng'asaaga alinamu kakomedi akola atya biki nemuga Evelyn osobola okuzannya paka akwate kuba agenda mu Zubairi family agenze mu Zubairi atanasobola okuzannya era nazannyaga ye mukyala wa Bosa mukyala Zubairi mu muzannyo gwe batanga Zubairi gwe mwe yalinga mukyala Bosa nataka okuba nga ye mukyala Zubairi mukyala Bosa Bosa Serunkuuma naye nga jjukira omusajja Lagu tayagala kati amutaddeko gundi tayagala ayagala mutwalanga mu mbejja ng'amuwa buli kimu jjukira omusajja alina sente lawyer Sudan obamanyi balina sente munange kati lumu omusuda n'akoma wagenda okulaba omusani yajjanga n'abeerako wano naye n'addayo yajjanga n'abeeranga naye n'akwata ekkubo n'akola ki n'addayo naye kotongo of course era nga bw'omanyi kati jjukire olw'okuba yali yamugaana bintu bino by'okuyima n'ebirala byonna kati okuzannya kuba kwa misana yagendanga n'azannya kumbe kati watandise okubeera ku exposed kati bwetambula nga nayagenda okulaba nga abantu bamumanyi Lagu bwe yajja kuno nga batambulamu ne Evelyn alaba Evelyn serebu nnyo alaba Evelyn abantu bakuba engalo nagamba ono naamusobola ono kati atandika okufuna egundi nagamba naye ono anaasoboka munange kakati ng'akola ki no mukama Katonda actually nebyogende ntya n'okutya kakati Lagu amugamba ate kukola clips zino ali mu buliri ne Bosa omusajja afuna ebbuba jukira baba bazanya bamusini okubanga mukyala we tosobola bijjawo yokitegeera atya nagamba kati onaata omusajja afuna ebbuba bwamulemesa bwamukola atya namugaza zeno talent yange kakati namugamba nze biki nze nekyekumi nze njaga kuyimba namugamba otyo Lagu amugamba bwati kakati kyekyo kyenjagala juka yinga ayimba nyimba z'abalala ze kyebayita copyright songs namugamba kati bw'oba oyagala kuyimba nyimba tayi kuyimba ennyimba ezizo akwata sente agende ewaniisenwe era yawaniisenwe yawandika kayimba ogumanga n'enjala yo n'okoma n'oli ewaka eno mbeera nkulinze kubanga video ndabamu basendi ndozera walaba abazubairi bonna abazubairi be bagirimu omwami bamutaniye sendi kakati akamya katono basendi Faizo kakati akola oluyi agenda wagundi ninsano amugamba njaga milioni meka milioni 3 kati ujikolode yali afunye Lagu sente azikola ki azirina agenda akwata sente azisasula ninsano amwandikira oluyimba olwogumanga n'enjalayo video ngeekolebwa nengeri nya yasoka difuna mu filimu yali yasoka mu filimu era filimu ye yamuletera erinnya okukola ki okulinnya ffe twaberanga ne Lagu nga talina yadde kibayita akanya nga ne bayita otelyamu manyi wabula Lagu yalina ng'ekintu kiri kimu amanyi okukola emikwano muntu w'abantu so bw'okwata Lagu ono n'omusomeramu omulimu gwa Zubairi family bwe yatuukayo tebaamukaluubiriza bamwanguyiza wamukwasaani tebaamukaluubiriza lwa nsonga ekisooka Lagu yalina ekintu kyeri bwe kiti ali friendly ayangwa mangu okusaka Lagu ye muntu akusinkana oba Evelyn kamitida Evelyn ye muntu akusinkana kati saa zino kimbo omukazi oyo akusinkana sawa zino muntu kwabya ali friendly bambi na muchaza ye muntu ezola kuba atudde naawe nagamba bakuwa ekyokunywa oba onywa omwenge nagukwa onywa soda namukola ki loza mu bulamu mwenge ejinzako emirundi giringa ebiri namukyazako ku TV era twali twogera ku bya bulamu bwe abantu kumusondako ku ssente olala namusanga ku kivulu kya Mbozi mu kati
era ne bamuteekerawo ekyabaddankani ba Faruku era ne tumusonda ku sente abana bamusondera naye nga bambi olaba nga si muntu mubi muntu abatu era sigenda kulwa teri muntu abadde na mutima mulungi ngala okay kati Lagu mu Sudani yavadde mu bulamu bwe kubanga tulabye omukyalo nalwadde emyaka 3 miramba nga tetulaba mu Sudani bwa featuring mu bulamu bwavadde mu bulamu bw'omukyalo kati Lagu in fact omusajja okumanya yagala kambagamba amazima Lagu yagala nnyo Evelyn lwakuba nti already Evelyn era already ali exposed kati atayingidde mu kintu ode kyeyayagala ngedda ekyokuyimba n'ekyokuzanya ki ekyokuzanya film Katemba yes ate nga alaba alina waakoze eki waali olwakoze akayimba ogumanga n'enjalayo kakoze eki kakuteyo ogumanga n'enjalayo oluyimba lwesooka okufulumya alina ze yafulumya kati okukibata alina n'oluyimba lwe yasooka okufulumya ne Dr. Yudamani kati temulumanyi naddumanya olimo lwasooka omukolera akaji lwe luyimba lwe bayita ogumanga n'enjalayo era banaye kamagamba ebigambo bino omusajja oyo gwe bayita incendiary aliko amafuta aliko amafuta nti emutaku era bwolaba ku bayimbi bonna bawandiikidde lwakuba singa tebamwogerako omusajja oyo incendiary naye nze kamwogereko because alina abantu bayambi nga nange sitabayambye babadde bamuwa ssente naye nga ye musajja aliko nti wakuwandika oluyimba lukola ki era ye musajja yasooka okuwandiikira Kyozeni Beki oluyimba byamangi lwaki nkireese nansonyi okulandaga njaga kulaga kati nti Lagu yalule yalinga alina ennyimba naye nga tezikola nga tezaagana okuvaayo nga tezitambula luno kasaba kuleka lukadde lupya kale si lukadde nnyo ate si lupya nnyo kasaba kuleka yalukola ode yayimba ezo olwedde avuddeyo ategerekese wamanyi bwomala oteeka naye kumuziddamu okitegedde naye olwo olupya yali teyaluyimba teyaluddamu olwedde balumuwa olwedde nga erinnya likola so Lagu abeera atandika okweraliikirira kati Lagu kati olwenga bwomanyi kati Evelyn ayingidde omusajja ono amwagala mu bufumbo tamwagala tambule ekyokubijuka tabeerawo mu Uganda ali eri kati ate Evelyn ye muntu oyo Evelyn yali wa vibe ng'atya ekisooka olule kasente akakola ki akatandika kwatako ekyokubiri ali exposed erinnya alikola ki alirina kati agenda okulanga tono omusajja amuzza mu bikadde kati Lagu ekisooka yali alabika bulungi obikosa abamukwana nga bali bangi ne abamu bemmanyi abali ku radio ne ku TV bemmanyi yes ale nawe ne Bwino leero basonyi Lagu Evelyn katumwe respect nedda singamba nti ngenda boogera ngamba kubanga mukyala mukazi mulungi yes yali mukyala mulungi eriiso nga kuma mumulabye wano nga Lagu Evelyn yali mukazi mulungi nga ine eriiso nga mukyala alabika bulungi n'endabika ye ennungi ekyokubiri alina omutima omulungi ate kiraga ine erinnya ofcourse omuntu alina ayina erinnya ayagalibwa of course tosobola kyewaleesha olaba baagala kani kapere kale mwekyo tutwaliregezaako ogamba kikino Lagu agenda okulangula omukyala takyamukola ki takyamuwa gundi yes takyamulaba ali mu bidongo agenda omukubira essimu ndi mugundi ni mushoze gundi ndi mugundi ndi gundi ng'omanyi Abasudani anyiiga atya kubanga nkugamba mazima Lagu yayanjula nze kennyini nagenda kalungu gye twayanjula omusudani yayanjula era nkutidde nze omukuba alikubako Evelyn Lagu yafudde yali omukubako Lagu yayanjula Evelyn ekalungu twagenda Masaka kalungu gyagenda ozikibwa yes era manyiyo gye twagenda twayanjula omusudani nga yamwagala nnyo kugamba yamwagala namugulira ennyumba teyakomako ekyo Lagu Evelyn n'afuna n'ennyumba n'agula ennyumba era still mu bwebajjaawo ng'ogyekeri gye yamupangisanga ku lusozi awo Evelyn yegulire ye kati awo era asente azijja mwani mu Sudani yes musajja yalina ssente olwo omwana ono Kasava aliwa mu budde Kasava era nga omusajja amulabirira Lagu yalabirira nnyo omwana oyo kati ate Kasava teyalabirirwa Lagu yekka naffe ffenna abantu mikwano abali close ku maama we kubanga ekisooka maama we yalina omutima omulungi muntu w'abantu ng'ayagalibwa era balabirire Kasava bangi Kasava ali myaka ng'emeka Kasava ali mu myaka kyemayinza okwayoza emyaka 18 nabane nkuze n'okukula kuba uyu mwana yali mwana muto nnyo era Kasava kyemanyi Fred mutabani wange akimanyi zira mugulanga emipiira nga mwana muto bwati
nga gwe mubalera ayagala nnyo omupiira kye kitu kye naye nga mumanyiiko yes nga tuli wali ebwe bajja waggulu ye mwana era gwalina era Evelyn alina omwana ogwo kati Lagu yagala nnyo azalemu Evelyn naye kyakola ki kyekyagaanaawo yagaana nakyo oba ono Evelyn yayagala nnyo ebidongo talina budde buzaala sijja kubyogera sijja kwogera ku muntu awumudde awo oli mutuufu awo oli musajja ddala mulina ne sijja kumwogera ate kati kontandise Bwino mulina waliwo okuka Bwino mulina mulina naye olw'okuwa ekitiibwa omugenzi si kirungi kwogera ku muntu awumudde yaba amaze mwemuma mulina kucelebrate era ayinza n'okwesanga y'omu ku byemu ebyaviirako kuba Lagu kagaba amazima abantu mwena kyokka kibagambe omusajja gwe bayita Lagu yayagala Evelyn abantu bagamba era ndowooza Evelyn okuba akagina buli byona byona kyava ku abantu bagamba nti omusajja ono Omusudani yaloga Evelyn byali bituufu teyamuloga ate Evelyn yalinga aloze Lagu yayagala Evelyn abasajja abasudani abo balaba talina bintu byabwe abasajja abasudani abo balaba temanyi muliwo abantu abamanyi ku basudani sajja omusudani bwakwagala balinga abantu b'engulu abo baba ne genuine love gwaba bakwagadde abakwagala omusajja yagala omusajja kwa yatukesa nakkiriza nti Lagu muyimbi nakkiriza nti mu butuufu kale sina kyakkola yali yamugana okuyimba nebera byonna ye yatukesa nakkiriza nenga amuteka musa kwami twakola okwanjula ekalungu omusajja akutadde musa bazadde ba Evelyn nga gye bali bonna mugana nga ateka tutudda ku bintu bya Lagu Evelyn bina kujuka iringa miti story nene naye tujja kujja mu party ndala kati soke tumuleke naye waffe Naleta katalina bazadde kubuli amazima nze story yonna ngimanyi kuva emiti ya 8 byonna ne kalungu kyajja kitya buli kimu sonanje soke tumuleke yasoka kuva miti ya 4 yalinga giyakulira nga bazadde bali giyakulira giyasomera emiti ya 4 yes ajja kalungu ate mwene ngewabo ate kalungu waffe tumanyi we kalungu ati we kalungu kati ebyemiti ya 4 tebirala mbadde nkusasoke tukireke ekyo tujja Naleta Bwino ebyadda nina Bwino okuva emitiyana nebyekalungu byonna nina Bwino netwogereko katono ekalungu era abeera wani mu bazadde be ekalungu wali abazadde ate emitiyana badde kusasoke tukireke ekyo olaba olemeddeko tukireke kati mbadde nkusaba mpate naddako soke tumale okwekera mwannyinaffe nja kujja twogere n'amaziga gakale twogere tuleme kubyogera ebyo kati Lagu akkiriza nti omukazi ono muyimbi sigenda kumusitopinga kati nze kankiveemu kati ekituufu kirimu ekiti nga bomanyi kibayita feemu mukazi mulungi alabika bulungi nesigenda nti Lagu yakyawa Evelyn from just like that waliwo embeera endala yali endala ng'eva kwani agenda okulaba Lagu Evelyn kyetukireka ekyo kubanga Lagu nze bwe yava mu bulamu bwa Evelyn nawulira bubi nze Lagu yali mukwano gwange nange Lagu yali amanyi ndi mu sister one wa Evelyn yes ebyaddala era nze abantu abandabagana Evelyn actually ojja kulaga ekifaananyi abantu bakirabe ng'alina amaaso amanene nganze nga abasinga balowooza sister wange waliwo ekifaananyi kyenene era Lagu yali amanyi nze ndi muganda wa n'akwagalirayo muko nga mpita muko nkugambye nemukwanjula naliyo nze fe abamu twamalayo twamala enaku bbiri ekalungu yes anti nga tuli mutegeka mwebako mwebali abewaka yes okuva kwa Lagu ono mu bulamu bwa Evelyn ennaku ya Evelyn bwe yatandikirawo tugeza tugande yatandika nakuleeta bwavu kuleeta bulwadde byonna yasooka bwavu joka Evelyn teri muntu yalina Evelyn yali mu bulamu bwe yatuukanga omusajja amutaddemu ssente bedda omusajja amuteekamu ssente kankyogere omusajja amuteekamu ssente goge mazima era teri muntu era amutaddemu ssente nga musajja oyo yamuteekamu ssente zaali nnyingi nnyo abasudani abo balabo bakwagala bateekeramu ddala ssente Lagu yavuga emmotoka yebbeeyi yateeka givuga ku Lagu okusoma mu nyumba yebbeeyi ku Lagu lwakuba munambala tebasobola byogera naye tukkiriza tugaane Lagu yaplayinga paati nnene nnyo era nze omu bwe nalaba nga baawukanye ne Lagu nze kanyina ayita Evelyn mwannyinaze nemuga mwannyinaze nedda kyokoze tekiriyo era sigenda kulima tutuukamu n'ekisaga tokyakolagana Evelyn
olwansonga namugamba amazima nemugamba yadde kasazi nokoze kulinnya n'abalaba yesi kati bakula bakwagala naye omusajja yakuleta ensi yonna okutegeera yali ani olwansonga yakuteekamu ssente na buli kimu kyonna because yalinga wano ng'abonaabona natuka ogenda e Sudaani ng'abonaabona naye omusajja n'amuteekamu amaanyi yes nemugamba era natukaisa nemugamba kola booti ne booti nga bw'omanyi sijja kimunennyesa naye nga twayogera naye mu kwawukana tewaliwo bino byabawala be Uganda baagala kubba basajja babannaabwe tekyalimu kati ate nawo ninawo sitole ennene nnyo tuweeka akatono waakiri si ku Lagu tuwe ku musajja kale waliwo ko omuwala we Uganda yali ate era byabeera byali bwe bityo omanyi Evelyn yalinanga Evelyn yakolanga nnyo emikwano ate nga gyabawala ate nga Evelyn amanyi okola emikwano gyabawala ate nga abasinga agera okuba kifuna nga ate bamusinga obulungi okusinga ye gojjako nekyokusinga obulungi alina be yayina nkugambye Diana Nalubega oyo nakyobola bwe ntunula omuwala oyo Mukama nsonyiwe Diana oyo Nalubega kabiite nkugambye Evelyn Lagu ye yayambanga omwalo oyo yamusuzako ne namasuba wali ku ekikajjo wali nga Lagu namugamba gwebake nalabira omwana oyo yamulabirira nkugambye ne bwe yabiringa bwe bajjanga oyo gola bakabiite nabugamba webake kola booti nesi yekayeka ne Maureen Kabasiita eyayimba Kasengejja simanyi balana bayita akakumunta Evelyn yayamba nnyo Kabasiita tuwulireko ekintu ekyo kwagala era y'omu ku bantu era by the way Lagu bwayagala Evelyn ne juka kugambe hotel yali yani ya Kasami ne Kasami nayagala ani Evelyn Maureen Kabasiita era yeguni Kasami yamuzala muno omwana Kasami yazala Maureen Kabasiita katatenga ne Kasami atandika omuteekako mu gatogenda gyogenda kuyimba gwate tudda ku gundi ya Kasami era Kasami yatta nnyo future ya Maureen Kabasiita Maureen yali ayimba bwe yamuzala ne bikoma Maureen Kabasiita yali ayimba ngatali muntu ayimbanga Maureen Kabasiita Maureen Kabasiita ngayimba nyimba z'abasendiyoni n'envino zikuva ku mutwe bwe yakuba Kasengejja nakwali nga ahitinze nga bw'ojja n'ogamba Maureen Kabasiita tulina yimba jangu ogenda ogiyimbe owuliriza ng'akubira nga Kasami ne waba ali Juba namukubira muga nti mune baby nti bampisa ono bangambe bagenda kumpa milioni 2 ngene nyimbe kumbaga mugambe kwa milioni 5 tule waka ngazimuera tule waka toina jolaga kakuba kukotogera si kyekyo kuba kukotogera kitone kya muntu kati era ne guni kye yali kati wakuba Evelyn Lagu yena agamba anze sibajja kummanyira yena agamba ka so ondaze nti abawala bangi era bali begwanyiza omusajja oyo Lagu naye ayina bangi byakwana mwalimu ne kuba yimbi bwe bali nga basically kyabaga nti Evelyn teko kubako omusajja ono kati gambe ekigambo kino abayimbi loza balina omukwano abayimbi ani kakati kokwata muyimbi muno nomugandi jatu munayo no bawa kasaba manyi ono musajja yakwa sente ayina sente yakwa ne sente zikola music nebera byonna nga bamuyiya mu namuyiye eno Lagu Evelyn yafuna ebizibu bingi nnyo ku mikwano gy'abawala kati nga bamujjukira nga bambalina amabina nga bagala binene nnyo kati Lagu ddala lwasalirawo ddala ave ku Evelyn adde Sudan kati ekintu ekyo Lagu tukyogereko kuba muwuliriza ono omuntu akugoberera waliwo abantu amazima gatayogera ya Lagu okulekera ddala actually okulekera ddala Evelyn nga woba otuwa kyava ku muntu omu akola ku radio emu akola ku radio emu ndeka tuwulire radio katayogera linnya lye musumba alina olugambo ndeka tuwulire radio yokka tukireke kale tunyumize emboozi naye nga toyogedde radio nenja tolyogera nonenya tolyogera amaziga gagize buli kimu maaso kola bwoti musumba radio togyogera n'erinnya ly'omuntu oyo tolyogera tunyumize emboozi kakati omuvubuka akola ku radio emu ey'amaanyi ayinza n'okuba kati mu Uganda taliimu sijja kugamba jja mutegeera beeyagala ne Evelyn yes bane simwogerako bubi ko siravu ebaawo omuvubuka oyo nga yali akolako nga ye presenter Evelyn nga muyimbi aleta music ate nekivubuka kirabika bulungi kiyina ekiwago kivuga kyakabi batandika bagwa mulaavu nse kanyina ayitako kumwanyinaze ne mugamba genda mpola wokutawo siwali omuvubuka oyo mumanyi
because nali mumanyi beba ne bayita batya abana ba bayita mu bawala bayita obisimba wala naye ali mu love ate nga tojja munenya kati ate nga jukira Evelyn abawala bye yatambulanga nabona nga bwe kugambye yegwanyizanga omuki bamala boge ate benyiri bayabyani Evelyn ow'omusudani bakuba ebifaananyi bakola biki bageri bali mu gura musudani abikola kibyo nabifuna babiweereza omusudani kati joka musale yali yamugana okuyimba n'ebirala byonna musudani agenda obitega n'agamba n'amukola ati ekyo kyokka kati kagamba mazima ekyaviirako yalaba obujulizi byonna si kyalina kyenkwagaza entandikwa ya mwannyinaze okubonaabona tuli mwaka kyogwo sijja kugamba mwaka naye awo wewatandikirwa okubonaabona n'ebiki okubonaabona kwa muganda kwa mwannyinaze kati atandise ate mwannyinaze nga bwe gati yali wa mugiyita vaibu yali wa vaibu nga bwe gambe nga ate muntu w'abantu ate nga yamanyiza abantu Evelyn ye mukazi akyasinza ekisa nga ye mutu ojja nga ayina ennaku ku mutima ekuluma obanga bakubanja kino nakwata sente nazikuwa yayino kyova olaba Katonda amusasudde agenza okufa nga buli kimu nkugambye ye actually ye mulwadde era nino by the way nino obunyiivu nga tujja kuddawo wali n'omuyivu wa mukyalo bamuyita simanyi Rita Kaggwa Rita Kaggwa mulabye ku mitima Rita Kaggwa byayogera musimanyi mukabira simanyi mwezi mukabira kubanga afudde era mutemwagano muyamba Rita Kaggwa kyoyogerako tokimanyi abantu bayambye Evelyn Lagu okimanyi nti mu bayimbi oba mu ba celebrity oba mu bantu abaddeko mu art industry oba mu entertainment industry I think Evelyn ndowooza ye muntu akyasinza okufiibwako teri muntu afiiriddwako nga Evelyn Lagu actually ye muntu ennyini abadde akyogera ye muntu atakoweddwako omuntu gwe nasemba okulaba nga bamutegekera concert ey'okumununo yali Kasozi Leti Kasozi omugenzi Kasozi mujedda mubali basudde baani Kasozi weeraba eyo concert gye baakola bakafeero ne basudde okomyawo Kasozi nkirabyeko kuno omuleme nga bateekera Evelyn newafiiridde abadde n'ekivulu ewa misaki teri muntu Evelyn Lagu ayambiddwa alina ekivulu ekyali kinobeera ku ki kye baasazaamu era bibadde mu kooti nalabye bosa jo ng'agamba yabadde mu kooti bali mu kuwoza ekivulu kyalina kuba isira mwaka guwedde naye ne bakisazaamu mu ngeri bwete bwetyo era mu bantu abatagenda kufuna mukisa mu nsi kankyogere ye muntu wa Mugazi Lwazza kyali kinakubeera ku Mugazi Lwazza era mwana abantu balina emitima ate muntu gwe Katonda tali kankubuli ekigambo Bible gam kyosiga kyokola ki kyokungula muntu gwe atalina mutima gwa kisa n'olemesa ekivulu ky'omukyala g'omanyi obulungi ayetaaga obuyambi gwe tolifuna mirembe mu nsi Evelyn afudde akuyina ku mutima bambi abadde ng'ajja ne mu kooti gwe muntu gwe sigenda gwe bosa atugambye nti ate wekitaba kindidda n'enkwogera n'amanya go gonna togenda kufuna mirembe mu nsi ate Bible ga kyasiga kyokungula wuliriza Bible ga kyosiga kyokola ki kyokunga ate nga kijidde nga kyamuyiika ogenda kukifunamu gwe muntu gwe Rita Kaggwa okugamba ekivulu kya Evelyn Lagu Rita Kaggwa okugamba mbu n'okiremesa kyali kikusalako ki omuntu ayagala okuvalira nga bosa senukuma bukaseera babeera basasudde sente nyingi nnyo okubeera awo era bosa senukuma Katonda akuwa omukisa naye gwe muntu gwe yalemesa ekivulu ekyo tetuli kwerabira Evelyn Lagu afudde tali kwerabira ate Katonda akulaba olikiraba tetukolimira naye olikiraba Bible gamba kyasiga kyakungula ekintu ekya Rita Kaggwa okugamba mbu temufudde ku Rita Kaggwa ayogedde ekigambo musimanyi kweyogeza omanyi oyo omukazi yeteeka mu bintu byonna yefuula buli kaseera ayogere namulabye nga alumba simanyi gundi Farida nakazibwe gwe mukazi gwe nkumanyi gwe tobola neisabire yakuleka gyoli isabire yakuleka lwa busiruwo ojja genda oze kyovula gakula mazima mukazi gwe togenda gwe bagamba atunda nankani ebweru eyo era bwe kiri ali mu Banigeria ali mu bagundi ali mu baki bw'agitunda okwekutula nnyo tolina nakyoyinza kwogera tukiwuliriza gwe Rita Kaggwa agitundira ddala tolina kyoyinza nakwogera gwe tolina nakyoyinza kwogera gwe mukazi gwe munasonyiwa amanyi Evelyn yafuna ate ennyumba musimanyi wuliriza musimanyi biki gomanyi Lagu Evelyn Lagu kamba ebigambo bino naye nyina afudde akyogera ye nyina tukako nekisa n'agamba nti abantu ngegye bafuddeko nange bwe ntandikanga nange ngenda taka okulabiriranga abalwadde ngenda taka okubalambula Evelyn Lagu abantu ba Spice Diana bambi ne bafaayo
tebakoyeeko yadde kuzikawoshi bamukoledde ageze ttake gundi yonna bamutwala ettake akoze atya biki bamukoledde abadde nga bamisaaki abasajja bapapa baani badde nga mulaba mu bivulu bya BBS buli kivulo tebyakoye kulabira Lagu Evelyn nze kennyini nyini nange kennyini nkubula amazima n'abalala sijja kweyogerako bajagamba neewaana naye abantu bosa seru nkuuma Zubayiri ebaddewo nga temukoyeeko papa misaaki baani abalala bona gwe Rita Kaggwa actually ndabe kino kivulo kibeera ntegekedde mukazi gwe bosa yabadde akikulira bosa Dana Nabatanzi papa misaaki Fifi da Queen musimanyi era musimanyi mulaba abasiimye abantu basiimye Evelyn Lagu nga tannaba nagenda era Lagu afudde mu mativu kino kakiddemu ne mutabani waffe Fred Kasavu naye wali mu mativu ate tagenda kubonaabona ye mukyala gwe bazimbidde ennyumba mu wakati mu bulwadde n'azimbibwa ennyumba ye mukyala alabiriddwa nga abadde ku ddagala nga liyo expensive State House ng'emulabirira n'abantu abatali ba State House okufuna amafuta agamuleeta buli abadde alina okujjanga ekiro n'agenda nga bwebivula abantu ne batakoowa mulabirira abantu bakoowa abalwadde gwe abantu bakulabirira gwomanyi omu kyetegeeza okulabirira omulwadde okuva mu mwaka gumu myaka ebiri abantu bakulabirira emyezi 5 emyezi 3 ne bakukoowa bakwerabira gwe Rita Kaggwa ngo Mukama nsonyi okwogera ekigambo ekyo biki byuyugira abantu balabidde Evelyn Lagu era banenjongera okubeebaza Spice Diana weebali papa Misaaki weebali bosa Seru Nkuuma weebali Zubayiri family yonna mwebali Febe Nasoro weebali gw'omukubamu ateekamu omulanga balamu okukola ki okuvaayo kyali weebale balamu weebale namana Raiso n'abalala mwenna Lagu afudde musanyu mu mativu nze gambye ye muyimbi yekka oba ye muntu abadde muyimbi yekka katasigama nti abadde w'amaanyi nnyo ng'abalala afiiddwako public n'afiibwako ne banne bwe bali mu industry gwe ng'oveeri gwe Rita Kaggwa wanze mbadde nga mulaba nga tewali kivulu kibamuma muzindaalo takiriwo mbadde nga mulaba mu bivulu bya BBS ng'ajja batekomu bonna wabadde agenda nga n'omuntu atalina linnya n'omuntu atali gundi ng'ajja nafa ku ayina kana kayimba bakabadde ayimba badde bakena nkole ki nkole ntya akakayimba aleka kalinga yalina okusiibula asiibula kawulire Nkyalo Katonda mwade chance era mwoyo gwa mwanyinazo we guli mu mativu Evelyn afudde mu mativu kinkabirani mu budde ate kyekyesoka okwebaza Katonda afudde mulokole afudde yalokoka afudde mulokole malayika zaniriza omwoyo era mbawuli amazima ndi musanyufu nnyo Evelyn mugulu direct nze nkubula amazima afudde ayagala Katonda n'obulamu bwe bwonna ekyo kikulu nnyo Evelyn bwe kuba kufuna chance y'okwenenya agifunye omulala gyatakola ki gyatafuna bajjajja yikyuli baafuna ku chance y'okwenenya nedda tebagifuna omukyalo ono gulaba afudde mu mativu abantu balabidde Evelyn akkiriza nze namwingagingako emirundi nga bwe nagambye naye ng'olaba deep inside her ng'akiwulira mu mutima afudde mu mativu era naffe tuli bamativu sisuubira nti Evelyn abaddeko awo n'agamba nti esente zidagala zibuze ate nga lya bbeeyi nga tilya bbeeyi kyovala nze era nziramu Rita Kaggwa taddamu kwogera mu bantu atunde nankani ebweru genda okole byokola genda weetunde e Bulaaya gwe Rita Kaggwa genda weetunde mu Nigeria genda weetunde mu Philippines genda weetunde mu Zambia n'abalala bonna va ku bantu nakukoyegerako omumanyi gwe Lagu afudde musanyufu munonye interview naye nyina abadde akyogera ngagamba nti abantu butuufu abantu banjagadde ba Spice Diana ba Eddie Kenzo baani bonna abantu bagadde omukyalo oyo toddamu kwogera gwe Rita Kaggwa omwana ono Kasavu toddamu yadde okwogera mpulidde obusongo wendabye ebintu byoyogedde gwe Rita Kaggwa oyogera ngaani olumbalumba abantu yogera ebintu ebitalimu genda otunde ebintu byo genda olikano ekikolimo nekisiraani genda Rita Kaggwa genda munsanye enkalu obadde ngagoba Diamond genda munsanye enkalu era Diamond yennyini amasomba abagoba abagaawo genda munsanye enkalu munasonyiwa amaze mpulidde obusungu mbwera era tabasiimye
abantu gomanyi basimye Evelyn Lagu abantu baberedde kete ne ku social media teri muntu teri muyimbi teri tata postinga mukyalo oyo omukyalo oyo golaba afudde musanyufu ate Katonda akimubalire Katonda akimukalira yennyini kubanga yasiga omukyalo yayagala abantu Evelyn yayagala abantu Evelyn yayamba abantu Evelyn yakola buli kimu kyonna Musomba njagala okwebaza yadde yabadde alina okukikola naye kaneebaza omwana omulenzi ono Fred Kasavu bazadde bazaala abaana ne babalekawo omukyala abadde alina omwana omuyeka mu bulamu naye omwana yaleka n'okusoma omwana mulenzi abadde alina okwagala maama mboza lwaki Evelyn yayagala omwana oyo n'amukola buli kimu kyonna ekyokubiri Evelyn abadde n'omwana oyo nga ye mukwano gwe ye taata we ye maama we ye brother we ye buli kimu ne Kasavu abadde nga ne Evelyn ye maama we sister we mukulu we jjajja we taata we family yabwe badde abantu babiri yes nabyemu ne mukwano gwa Kasavu oba waliwo ne mukwano gwa Kasavu abadde amuyamba olumu yes naye nga Kasavu ate oyo omwana omulaba abadde of course abadde ayinza butayagala maama yayagala omwana oyo n'amukola buli kimu kyonna naye ntidde newunyizira era Katonda abantu abamu yandibadde era kyeki kyegambe nti kyeki kyenga wakiŋŋamba nti Evelyn afuddemu omwoyo ge mukakkamu omwana amuweeredde n'akula ate amulekedde ennyumba amulesa awantu nga takukuuma ate yafudde na mikono gyenno bwekiri ate yafudde tebabadde tebamanyi nti akoze eki n'abanvuga paka mulago ngaloza yakyali mulago naye omwana omulenzi yasalawo n'ava ku ssomero n'alabira maama we ebyensonyi n'abivaako biki byonna kwambaza kunaaza kukola ki yagamba kumuwa nsiga agimuwe kidini oyo mwana asaana kifo ekiki yekka omwana oyo era mbadde mbasaba mama Fina n'abalala mwenna abasobola okuyamba abatera okuvayo mu mbeera bweziti temulekera Kasavu obaddeyo ku ssomero oba fune bizinensi mwena babadde ku Evelyn Lagu bannange nga mumubaddeko mubere ku mwana ndowooza n'ekivulo kiri ekigenda okubeera ku papaazi tebakiyimiriza tebagenda kiyimiriza kibeereyo information eriwo kigenda kubeerawo kibeereyo sente baziwa omwana kigenda kubaawo no wekiri omwana oyo alina taata alina taata we gyali abadde afiikyalingako mu bulamu bwa Evelyn oba yakiviiramu ddala kati ebintu bya taata bayagala mu bisale nga binoomenya ebyabatototo byabavubuka neera nga ali awo nga si yali awo nti afaayo sijaga nti munenya naye nga omanyi byabavubuka biki omusajja yawasanadde omukyala omulala omukyala asobola okukunza abaana abakyala naye nga taata waali naye ngera tabaddeewo nnyo mu bulamu tabaddeewo mu bulamu nga Evelyn omukyala omwami ono omusudan Lagu bino ebibaddewo nga Evelyn alwadde kubanga Evelyn ndowooza alwadde emyaka gibadde emirungi ennyo gibadde ng'esatu emibi ndowooza after covid oba kuva mu covid paka kakati Lagu ono nga mmwe bakoddomi be taddangamuko nage oba kanyamba omukazi ono wakirimuyo akasente bankoleki kati ebimu naye nze kyemmanyi yateera ddala kyovala Evelyn n'akyusa n'erinnya naye tandika okweyita Evelyn Love ngate erinnya lya Lagu n'alyejjako erinnya lya Lagu n'alyejjako beeteera ddala completely yes Lagu nebyabadde alaba oba ku social media oba bikibena nga tafaayo ate abasajja abakati abantu batya bulaba abasajja abasudan n'abaana ab'engulu bwakutta balinga bazungu andi balina omukwano oguli pure bo tebalimba tebabalimba bw'osalawo nti omuyingidde oba olina kumuyingira bw'omuvaamu naye ng'akuvaamu so talabiseko mu bulamu bwa kusonda ssente oba biki byonna byonna ekyo sijja kiteekako nnyo naye nga nze kyemmanyiiko Evelyn obulamu bwa music n'obulamu bwa drama buliwa bwasinze okubeeramu ennyo obwa drama si music ne music nnyo drama kale omuntu w'omubala ne kakati wabeereddewo nga era ng'omulaba nga n'okuzannya still akyazannya abadde akyajja ku stage ya Zubairi yes mu firimu azannya firimu eriwa nyingi nnyo actually nze nazannyako ne firimu era mbajjanga muginoonyeeko nazannya ne Evelyn Lagu firimu bagiyita Bizibu Family nagirimu nze ne Lagu Evelyn Lagu ne Disani Kasasa ne Bosa Seno Nkuuma Disani Kasasa ali mu America kati tali South Africa ali bwero South Africa Disani Kasasa nange
ne Evelyn Lagu ne Bossa Sero Nkuma ne mutabani wa Bossa Sero Nkuma omuto katika sazo no yakula kwa film okitegeera film ginonye ko bagita bizibu family ebizibu family twagizanya olukaga yatuga tugizanye mu nyimba ze baita nako bizibu family lunkuse wantama songa nali nkwagala okamala abewa mwe bakwinda mutwazanya film eyo ne Bossa Sero Nkuma oyo mita Zubairi nange kenyini nze kenyini nyini era muginonye ko bagita bizibu family ina part 1 ne part 2 nazanye ne Zubairi je baita Zubairi yes film nyingi nyo zazanye ne munamujinga ne bya nyingi nyo zazanye ne munamujinga abaddemu yes film nyingi nyo zazanye so obulamu bwe abutambuza bulungi nga gwali mu art industry abali mu alaba kala abantu abakati mwe mwabalimu kwate n'eddiini muba mulina okuba abantu abo nga mubabuulirira mubamula obulamu bwe abutambuza obulamu sijja gamba nti bulungi nnyo yes yadde alina we yeeyagalirako teri mutade yeeyagala nga Evelyn Lagu abadde anywamuko mu biseera biri abadde si kunywamu ng'anywera ddala abadde anywera ddala yes era ng'asobola okumala ennaku nnya nga ttala anti simwogerako mu bubi otuwa Bwino naye nga anywera ddala actually oba kankireke naye njagala nkigambeko abantu abadde afuuweetako ku mwenge amaze ebbanga ki ku ddagala lya kidini banga ddene naye nze bino byonna nga tebinaba kuwaseninga oba embeera kusajjuka era namugamba nako era kino kikankibagambe bannange mwenna si kirungi ng'olina eddagala ly'omira n'olimizisa omwenge bino mwenna mbibagamba kyemmanyi mwenna mukimanyi n'oba ng'omira eddagala n'olikwata n'omizisa omwenge jjukira obwo buba butwa omwenge butwa n'eddagala ki n'eddagala butwa siri dokita kituufu kubanga bangamba mbu bw'okwata empeke ya panado n'ogiteeka mu butunda oba mu mwenge oba mu kyokunywa kino mbu bufuuka ate butwa nze bangi bendabyeko ng'akwata kalifomu yes ndi mu industry eno era ngibaddemu ebbanga era ngirimu nosanga omuntu nga tasobola nakufuna agamenti kagenda afuna amazzi bayagala olwokuba abadde kimusanze omuntu gumulumyemu nakwata panado nakwata ababeero babikyebiya gwe banywa n'amizisa ki omwenge ekyo ekintu kibi nnyo kireeta ebirwadde ebirala mu muggwe kyongera okuleeta obulwadde mwenyinaze ekyo ekintu yakiina nga waba amira empeke ng'akwata kirabu kuba yanywanga kirabu olw'obudde talina budde jjuka yabeeranga ku sho kudduka kola kutya talina budde bugamba kali nga ye agatalina kali nga omanyi omuntu nga munywi aba tayagala kunywa mazzi n'ebirala basoda biki n'ebirala ng'era akyayinawo sikyogera mu bubi wabula njagala nammwe mwena abali eyo mufunemu ekyokuyiga bw'oba oli olumira ddagala kangeze lya musujja lya typhoid lya kirwadde kirala kyonna togeza n'okwata ecupa ya biyo gimizise eddagala weesonyiwemu kaseera ako banaye mubiraba waliwo n'omuwala wa Eagles gwe bagambye yalinga ate noyo yalina ne siriimu omuwala wa Eagles oyo so n'okulokoka alokoka ennaku ezo oyinza obba ng'omumanyi n'erinnya lireke wa Eagles waki Eagles ne kati yatereera yalokoka n'okulokoka naye kyamuleetera ebizibu binene nnyo naye nga alina ali ku ddagala omu ku bakyala b'omu Eagles yes ali ku ddagala naye ate ng'akwata mu naye kati bwe yakizuula n'alokoka alina wa bugembe kati nadda ku ddagala bulungi nnyo aliterere bulungi bannanga omuntu yena ng'omira eddagala lyonna oba lya ARVs lya kansa lya musujja lya kifuba lya kibumba tokwatanga ddagala eryo n'olimizisa omwenge ndowooza n'obutunda kyekimu bagamba bamanyi n'ogamba nti n'amata ago era bw'oliwo amakenda nga go ga amata
kuwatemu kotamu simanyi obuliza bwe libanga sigeeko tomizisa makerenda tetuli basawo naye tukuwaako actually si mwenge gokka waliwo n'abalala ng'akwata kooko kati nga bwe nkute kooko ono n'amukwata n'amumizisa actually nze kennyini nange nali nkirina ndikageze nti ndimukubira ddagala lya kifuba olwokuba nga asaga likaawa nenkwata kooko alibuzeebuze webale oba obutunda bubuzeebuze bassebo ne bannyabe ekintu ekyo kibi nkirabyeku mwannyinaze yakikozesanga nnyo ng'akwata kilabu bamumanyi bakimanyi sikyogeramu wala njagala mukitegeere awo mule mirembe ng'akwata kilabu namumizisa eddagala olwokuba nga ali ku budde tugenda mu sho agenda kugundi biki badde njagala okubategeeza abaana abaagala ogenda okukola ninawo sirot abaana abaagala ogenda okukola e Dubai nkubiraako ku namba y'essimu yesemeyo 63 eri wakati awo bwobanga oyagala okukola e Dubai nkubiraako abadde bagenda e Thailand ndowooza tukoma lwakutaano lwa wiiki eno so abasobodde okuwandiisa oba abasobodde okwewandiisa betugenda okubanga tutwala abamu actually bamaze okugenda mwabakeereye mukyalinayo wiiki eno paka ku Friday obanga oyagala ogenda e Thailand tujja kubanga Thailand visa ya mwaka gumu ate contract ya myaka 2 so contract bwegwako visa bwegwako ng'oli nyowinga buddamu ng'okola sala bakusasula $10,000 n'ebirala mujja kunkuya twogere ku ebyo namwe abagala ogenda e Dubai waliwo ninawo ebiyumba e Dubai so nkubiraako tulabe tujje tukwatagana nkuteeke mu ngalo za musawo musawo Julia ali Dubai musobole okubanga mukwatagana ogende okubanga okola Evelyn Lagu mugenda kumumisinga nnyo mu film industry ayina firimu ebadde egenda maaso gyadde ayinamu omulayini nyingi nnyo firimu nyingi nnyo zabadde akwasaganya nyingi nnyo nyingi Zubaire muyitado Zubaire bosa abalera ati abalera nga taata kuba ndabye nga namulabye okuva konna okuva kwabaddewo kooti bosa ye muntu senunkuuma ye muntu atafeekinga nkiyita ntya ye muntu aba akwagala talimba mukwano ate bosa aba takwagala abogiza ngino baagala kumukyazeko era tujja mukyaza era olina omukyaza bosa musajja wange talina ate buzibu bosa alina ekintu kiri kimu bwakwagala bosa yagadde Evelyn mpaka ne kugundi yekola ki bosa yes era muganda wange nkwagala nnyo mukama wange basajja bandeta mu industry ya movie industry yes nga bwe nakyogerako bosa ne Ahmed Lubowa naye bosa webale nnyo webale kola mulimu gwokoze webale omulimu gwokoze bosa senunkuuma webale omutima ogwo omwana wamwe Kabuza asigadde mikono gyani kaki Kasavu Kasavu asigadde mikono era mikwano gya Evelyn omugenzi abantu bagenda Kasavu bagenda mulabirira ate ne Kasavu mwana mulungi abereka naye mugumu ate abereka naye mukozi akola muvuka mukozi naye abadde alina ekisone ky'okuzannya oba kuyimba oba batabigezanga kebe ate Kasavu ekintu kyalina naye actually alina gundi gyayagala okukola era actually abadde agikoze yokubanga ayamba n'abalala abantu balina zigundi charity era kyekintu kyayagala okubanga asigala ng'akola ki ng'akola yes ate nasa musupporting ate kati already akirinako obumanyirivu alabye engeri ekikola ki bwe kibadde kitambula alabye amalwaliro ge babaddemu alabye abantu bwe bafa ate nange nina okukkiriza ati Kasavu tebagenda mulekerera ababadde kumama era bagenda kusiga nga bayamba omwana oyo bana gavumenti ya Uganda njagala okwongera okubasaba abantu baffe endwadde ezisobola okujjanjabwa mwongere ku bintu ebikozesebwa mu malwaliro abantu babeere nga alwadde ensigo awona naye omuntu alwadde ensigo ne tubeera kati kulinda lwanaafa kitegeera omuntu alwadde sukaali nga tulinda lwanaafa omuntu alwadde ekibumba nga tulinda kufa kwe kansa teriyoga nti suubi nti ajja kuwona so gavumenti mutulekeredde nnyo mulowooza abantu tebaagala President Museveni si nti President gwe batayagala naye bino biriwo mu nsi byekitwa obutayagala mukulembeze yabeera aliko nga services zibaayo loka video kendabye mulaga eyo nga omulambo guli wali gwafudde dda saabi tebanaba kugjawo bano ku butanda obulala waliwo abalwadde mulwadde bw'alaba kugulya omulambo kati gwoyo omusuubira kubaamu era omusuubira naye akola ki naye kubanga ate suubiri mugwamu
nakutuka abaneetaaga ku mikolo gyammwe ng'oyagala njogerera omugolo gwo kwanjula mbaga introduction kwe kwanjula kukyala workshops ezo meetings opening gundi opening fundraising meetings ezo otandika mbaga kwanjula bikimu kyebi nkubiraako ku simu eyo 07072373 kubiraako wedding planning nkuplaningire tulabe bwe tusobola okuba nga tukikwasaganya oli kadamu oyagala kuba kugula kapoloti oyagala kufuna woteeka sente zo nkubira nkubuulire wooba oteeka sente zo nkuyambeko osobole okuba nga sente zo ziganyulwamu oleme kugwa mu babbi kubanga ababbi nabo beesomye okukwata essente zammwe ne bazibabako binnyo byensobola bagamba naye mbasaba okusubscribinga mulayikinge musubscribinge muteeke ka comment neka interview kano kasharinge kaweeko omuntu omulala agende maaso okuba nga atakalaba naye nga kyenjogera okugamba nti tusaliddwa nnyo okufa kwa Evelyn pastor olwaleero abadde mukakamu nnyo mumumanyi vibes mumumanyi vibes tetunyumiza na ku bintu bya Nokia na Samsung na ate nga abimanyi bulungi nyo obadde timu ki Nokia twadde ne iPhone ne Nokia kakati mbadde nsaba gundi eddako njaga tubyogereko and by the way njaga tubyogereko era mbadde mbasaba mutulindirire ekirala n'emboozi ya Evelyn Lagu tewedde nabyenjagala katumalirize okumwerekera era katisa zino ngenda tuli wali bujjuuko tugenda okubeera ali wali bujjuuko mu maka ge era wenva wano wengenda okugenda mulekero lwekalungu naye tugenda kudda bwe tuvaayo tugenda kujja tubabuli ekira n'emboozi nene nnyo ate ekyokuyiga kinene nnyo ku Evelyn Lagu tubijjabudde bujjabuzi era nkugamba ebigambo byetumala okumwerekera kazi yetwogere ku birala ate abala byebagenda okuyigirako tugenda kusomesa era bwe tujje twogere ku sindi kubanga nani ne Shiba bona mbadde ow'ennyumba n'ow'omusajja tugenda kujja tubyogereko naye gwe wabadde timu ki kale akoko kabalekera abantu bakategeere njajjogera nga tuzze okwata simu ki kale gombolyawo okwata simu ki okwata simu ki esimu gyenkwata nkwata Infinix yino wabadde smartphone gwe wabadde iPhone Infinix iPhone ndala kano kalayise iPhone gogimanyi simanyi gye bayita simanyi 14 Pro Max kati waliwo 15 Pro Max ezo nzi yino Infinix 8i oyinayo ne kamapesa ate no njagala bwe tuba tuzze oyinayo ne Nokia njagala togere ku Shiba gwe twali waliko ne Shiba gye bayita Stingers musajja ate alonaawo nga sinalokoka awo no mu Stingers ndyoke nva ngende ku sinkane makula wasooka senga Shiba kyogamba Shiba ali myaka gyemu ne makula naye gwe ate ng'olina Bwino watugamba olina emyaka 45 kyogamba Shiba ayo agoberereza asinga Shiba akusinga Shiba nsinga mukama wange Shiba yali mukama wange mu Stingers ali myaka 47 kati kireke tujja kujja tukyogereko musubscribinge mulayikinge naye kyemwa mukola mulindirire emboozi eddako mulindire tukomawo ate tugenda kuba faya nnyo tugenda kuwokya tugenda kuba luyitirivu naye nga tweyanza nnyo tweyanze gemwe kutuwagira mwere kutwagala abalabi baffe mwenna mwere kutwagala njaga okubagamba ekigambo kino omuzannyo gwame gwaddi omuzannyo gwaffe tulina omuzannyo ngenda kusomeza 29 3 ninga lumu October wali ku Bati Valley Theatre tulina omuzannyo gundi filimu tugenda kuba nga tugironkinga bagiyita Eziga ly'omuzadde banange filimu eno eyigiriza muleeta abaana actually muleetera ddala abaana omuntu ayinza okubuuza nti obeera otya omusumba ate nga bw'ozanya filimu Patience Ozoko Nigeria ensi yonna emwagala actually yakyasinza okuzanya n'eddogo kyenatya nali mutuukiddeko omukyalo naye kalakita gy'alina mu firimu si gy'alina mu buntu bwekiri omuntu kyozanya si kyokka musumba omukyalo oyo omusumba alina ne church enene e Nigeria era abasumba balinanga olujanjajanja manyi mulimu abantu abalokola ate abalina olujanja nga bwogezako n'okola kyokola nataka okulaba emizimu gigyo gikujjudde gikutambula alinga oli omusajja yali omuyimbi wakadonkamu n'asiramuka n'awunga buwunzi temuddamu kuba nnyimba zange zirimu saitwani musajja gwe
musajja katiro musajja golaye mukwano gwange nnyo bamwitangani Vincent Segawa kati mbiye rukumani sigenda kukulimba ngojeko kafeero ye musajja nyimbiranga kadongo kamu nga nyimba ziyigiriza ana music omulungi nayimba oluyimba simanyi mpale simanyi mwita abasajja simanyi oluyimba simanyi luyigiza abasajja okulabirira tolabirira mwana weyita simanyi alwenganda ze oluyimba lwa abooluganda enganda teziyamba omusajja oyo atoki muziwe service angagamba abakyala Kyakoze nemba naye kamagamba ebigambo bino banange okuba mu ddiini tekigaana osobola okusomesa mu mbeera endala mu kuyimba mu kuzanya firimu n'ebirala byonna busisiri twabukoye mutuyiyiza obuyimba obulala ate nalina oluyimba lwe yayimba ndinako n'obujulizi enswenjere zite esayira aliyo kyali kyamutuukako kyali ku ye omusajja yafa yayagala muka omusajja oyo Vincent Segawa ne bwe yagenze kusiramuka yayagala muka omusajja bali ku short gundi ebiseera ebyo nga tulina Abdulmulasi by then yayagala muka omusajja n'aleeta abantu nga bagala kumutta ng'atege nti Vincent yayagala mukazi we ne baita bagende kumutta ye ne yeefula akuba enduulu oba yalina erinnya nagamba we bagakunziba biki kwe kuyima nswanjire gite osayireyo ekitole ennene nnyo nsobola ogiko yagamba ennyimba ze tebaddamu kuzikuba zirimu sayitwani enswanjire gite yali ku ye enswanjire gite naye abasiraamu temugamba ku muvubuka oyo naddamu n'ayimba nammwe musirikidde ddala mulaba omuntu asiriwala mwenga mwasigala mukola emirimu gyammwe kyogera andira abasiraamu balina okubuulira abasiraamu bonna abaalokosa abasiramusa omusajja oyo nze siwakanya kusiramukaakwe naye musiki we yali mulungi ngatabuulirira abasiraamu abasiramusa omusajja oyo be basaana okukuba kibooko batasobola kumugamba eddiini tebagisomesa batyo kubanga bamusomesa eddiini nawunga buwunzi tugenze wala interview yawedde katugireka banange tubagalira birungi byerere musubscribinge mulaikinge mucommentinge naye nga njagala mbategeeza nti mbagala nnyo nga bwe mukiwulira mbagala nnyo naye nga nyongera okubajjukiza nti Hajimiti akyagenda maaso n'okuba nga ajjanjaba abantu temugendeeyo gendayo wa Hajimiti asobole okuba nga akuvumula endwadde ez'enjawulo ebintu ebiganya okukutuka mu famire babagambye ebintu tebikutuka mu famire ate mwagala kuleeta basamize ate mwagala kuleeta simanyi biki bakwate amayembe leeta oli ow'ekitabo asaale alombe edduwazi abantu bajja kuba bulungi muve mu kugenda mu bintu bitetegereka so mugezeeko n'abali abali ogwanga mumukubireko ku WhatsApp abeerako mukubireko enamba gisavinga olabanga enamba ere tugiraba ku WhatsApp gisavinge so namwe emikwano gyange mwena Apothi okuva e Saudi mukwano gwange Trina okuva Egypt okuva Abu Dhabi mukwano gwange Uncle Sam okuva mu America Martha okuva Egypt Julie okuva Dubai mwena mbagala nnyo mwebale nnyo mwebadira kunfula kyendi ndi kyendi lwakuba mmwe olanga nti banayebera smart ebintu bino mbikola naye mmwe munfuula kyendi so mwebale nnyo mwebale ddala baleta emikolo nammwe mwebale nnyo mwebale ddala tukyagenda maaso n'okubanga tuyamba abantu bonna mu ngeri yonna oba oli kadama wakosebwa biki nkubira ku ssimu tunyumye oba olina emboozi yoga tunyumyemu wano naawe nkubira ku ssimu tujja kunoonyawo naawe oli nja gisala amafuta nvuge nkunoonye emboozi yo tuginyumye abantu bagirabe kale mubere bulungi mweraba